olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Musenene eddaaza 2024 we bugenze okuwongerera nga poliisi y'eggwanga lyattu Uganda evuddeyo n'ekakasanga mu nkomyo bw'erina omukulu amanyikiddwa nga Patrick Mulwana ng'amannya ge agakola ssente amanyikiddwa nga Alien Skin akulira ekibiina eky'endongo ekimanyikiddwa nga Fangoni Forest. Bino byogeddwa omwogezi wa poliisi nti Alien Skin asindikiddwa ku mmere e Luzira abeereyo paka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Ntenvu Densemba Lunyanyimbe omwaka guno gwennyini 2024 okusinziira ku misango egiteeberezebwa egitutte Alien Skin okugenda ku mmere e Luzira kuliko ogw'okubba essimu ekika kya iPhone 15 Pro ng'eneebalirwamu obukadde bw'ensimbi 3.5 nga kigambibwa nti Alien Skin n'akaguruupu ke bagibbye ku mukulu amanyikiddwa nga Mubiru Salim kw'ossa n'okumubbako emitwalo egya kashi 48 n'okuliita ne wallet ye mu misango emirala kwe kukuba ne balumya omusawo amanyikiddwa nga Dr. Matovu Zaidi ng'onaakolera ku ddwaliro erimanyikiddwa nga ery'Ensambya kw'ossa n'abakuumi babiri oba baasikaali mu lulimi lwabwe okuli amanyikiddwa nga Muyanda Anson ne Adongo Alex. Bano bakubiddwa mizibu akabiina akateeberezebwa okuba ak'abantu 6 abaagenzeyo olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwennyini guno gwa Musenene 2024 nga bagezaako okubanja alipoota kw'ossa n'omubiri gwa munywanyi waabwe amanyikiddwa nga Tumwesigye Joram abadde atemera mu myaka 28 egy'obukulu. Wenjogerera bino nga naawe ompuliriza z'embuyaga ezikaza engoye. Joram yafudde olunaku lwa kawungeezi ku mutimbagano gwa TikTok abadde akozesa erinnya lya Joram Parsons UG. Ono abadde awangalira ku kibiina ekimanyikiddwa nga Fangoni Forest era ng'abadde munywanyi nnyo ow'omukulu amanyikiddwa nga Alien Skin oba Patrick Mulwana. Okusinziira ku gafubutuka mu Fangoni Forest bategeeza nti yabadde aggyeyo emmotoka avuge abaana abatwale ku ssomero nga bw'abadde akola bulijjo, wabula emmotoka n'egaana okuva mu nfo n'egaana okutambula n'agisiba ajja alabe ogubadde, wabula emmotoka n'eyiringita nemukoona ne bamutwala bunnambiro mu ddwaliro. Bwe bamutuusiza mu ddwaliro ly'Ensambya okusinziira ku bo ne babategeeza nti yabadde afunyeemu obusago butonotono wabula agenda afuna obujjanjabi atereere. Waayise essaawa emu yokka ne bafuna okutegeezebwa nti munnaabwe yabadde amaze okukkirira ekaganga. Bwe batyo baagenze ne bagamba tekiyinza kusoboka gwe tulese ng'ayogera. Ne basalawo okuteekawo embeera okubanja abasawo balabe ogubadde, balabe lipooti eraga enfa y'omukulu ono amanyikiddwa nga Joram mutuuze abadde awangalira mu Makindye naye nga nzaalwa ye Nansana mu Wakiso District era gy'agenda okuziikibwa yeeri ne bazadde be. Okusinziira ku baana bano bagamba nti waliwo ekikyamu kye bataategedde ekyagenze oba ekyakoleddwa ku mubiri gwa muganda waabwe n'okumuviirako okufa. Bo tebakikkiriza nti kali ka akisidenti ke yafunye ke kaamuvuddeko okukkirira ewa Walumbe Ettanda. Wenjogerera bino eno batandise okweyogerera amafuukuule. Abamu nga bagamba eddwaliro lye yasse Joram, abamu nga bagamba Joram yattiddwa akabenje akabaddewo ku Fangoni Forest. Munywanyi tukyalindirira nkuyanja okuva ku bitongole ebikulira okunoonyereza mu ggwanga lyattu Uganda kuba wenjogerera kaakano omubiri gwa Joram guli mu ggwanika nga bagezaako gwekebejja balabe ekyamuviiriddeko okukkirira ekaganga. Naye Alien Skin ye yasindikiddwa dda e Luzira nga enteekateeka bwe zigenda mu maaso. Mutaayi weekuumire ku Export TV, TikTok account Omwana Soda ne Facebook. Enteekateeka zonna tugenda kuba tuzikutuusaako. Amawulire gonna agafubutuka mu nsonda ez'enjawulo ojja kubanga ogategeera. Naye tugatte eddoboozi ku famire kusaabako ab'eŋŋanda n'emikwano. Ab'omukulu ono yatuvudde ku maaso amanyikiddwa nga Tumwesigye Joram oba Joram Parsons eyafudde nakkirira ekaganga era ssaawa yonna enteekateeka z'okuziika zigenda kuba zibatuusibwako. Omwoyo gw'omugenzi Nyamugereka Ddunda aguwummuze mirembe nga we tulindirira alipooti kiki ekyafiiriddeko omugenzi okufa kw'ossa n'emisango egy'obubbi n'okulumya ejjagguddwa ku Alien Skin. Omwana Soda ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda abankuumire. Export TV to the world.